Mwaramutse abagala abalungi abeekumira kusenga page 256 kansubire muli bulungi na gye mwesinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku lwali tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okubeera nga onyumisaamu okwezina oba akakodyo akamu bwe kati akasobola okubeera nga kabaleetera okunyumirwa okwezina naddala eri omukyala. Omanyi abasajja batreatinga emibiri gy'abakazi nga like ekyuma ekiri awo nti ojja n'omukwatako n'awulira n'ayima n'akola kya kwata ku mabeere kwata wano omukyala ajja kubeera ng'asamula. Naye abakyala abatanyumirwa nsonga za kwezina ennaku zino njagala nnyo okufokasingaku mu buzibu. Abasajja abasinga munyumirwa tukkirize tugaane percentage esinga enyumirwa mu ensonga zammwe ntini nnyo ku z'abakyala. Omukyala wenna ng'oliyo nga tonyumirwa ku nsonga ya kwegatta kano akantu kankwatira era kakole nga bwe nkuulagirira ojja kunyumirwa. Akakodyo kano eno okubeera ng'osobola okuwulira kye tuyita sensations zo. Sensations, it's you feeling like touch or reacting to touch, feeling whatever is happening to your body. Ebiseera ebisinga mubeera mu kwegatta, it is not deniable nti abakazi tubeera nnyo mu mitwe gyaffe tulowooza kino tulowooza kiri, but you have to try to stay out of your body okubeera ng'onyumirwa okwepimpina, I mean out of your head, okubeera ng'ojja kunyumirwa okwepimpina, and okukola kino ojja kwetaaga okuba nga osobola okuwuliriza omubiri gwo kye gufiiringa. Nti emibiri gyaffe tulina engeri gye twadesigning oba gye tugitendeka mu siganagana gye twadesigningibwa. Tulina engeri gye tugitendeka nti omubiri gusobola okufiiringa touch ne gufiiringa nti bankutteko, we bankwatako ne nfiiringa nti bankutteko. But okimanyi nti osobola okuwulira sensation. Sensation is how nkigambe ntya. Like nsobola okufiiringa ne waba ng'omuntu tankutteeko naye ate nenfuna feelings z'omukwano oba nenfuna feelings z'obwagazi nga naye tankutteeko. Like I can feel the words, I can feel everything. Enzisayo nsobola, the hair that you are breathing, like nsobola okuwulira omukogo gw'ossa, nsobola okuwulira empewo ekuvaamu, nsobola okuwulira buli kimu ne binnyambako okubeera nga nsobola okukuuma omwoyo era ne kinnyambako okubeera nga nsobola okubeera nga nkola ki nga mpangaala mu nsonga z'okwegatta. Ngamba gwe omukyala bw'onjogera okukuuma omuyima mu mukyala kwe kubeera nti you do not lose like tova ku mulamwa oba to feelinga bored, to losing bwagazi, kubanga omukyala yenna buli bw'oluzinga obwagazi oba togenda kunyumirwa. Bw'oba oyagala okunyumirwa kitegeeza tolina kuluzinga ki bwagazi. Bw'oba oyagala okuwulira sensations zo ojja kwetaaga okubeera ng'obeera very attentive. You know when you are very attentive nti n'omuntu ne bw'aba so omuwulira bw'oba oli attentive akantu ne kaba kayiseewo mu mayiro meka osobola okawulira because you are attentive to whatever is going on. Mulekerawo okwebaka obwebasi mu buliri ng'omulambo n'ogamba omusajja akupimpine akole byonna by'alina okukola gwe n'obeerawo nga teweenyinya tolina ky'ovaako andi n'omulekera emirimu gyonna agikwasaganye kyokka n'amala okugikwasaganya n'ocomplaininga nti munnange saagize mweyambe. Tandika okubeera attention, tandika okupaying attention okuva ng'omusajja yakatandika okubeera ng'akusemberera. Maybe mutudde, maybe mwebaza, maybe like when he's coming closer obanga ajja kumpi naawe okubaako ekyakwasaganya oba kyatuukiriza naddala mu nsonga z'okwegatta. This is when you start being attentive. Otandika okuwulira engeri gy'akunywegeramu, owulire engeri gy'assa ng'akunywegera, owulire engeri gy'atambuzaamu olulimi lwe mu kamwako, buli kimu wona akifiringa oba bw'ona atandika okukiwulira mukwano gwange omulungi ogenda kunyumirwa ensonga z'okwegatta. Naye bw'onaaba nga you are not paying attention togenda kunyumirwa nsonga z'okwegatta. So you have to be attentive and you have to be ready okubeera nti buli kyakola you can feel it, you can, you know, osobola kitekinga in ng'ekyo ogenda kikola through listening, okuwuliriza. Ngenda ne ngamba abantu nti omuntu asobola okubeerawo awo ng'oyogera naye nga waali awo era ng'omulaba nti tuli naye naye nga tali kuwuliriza naye nga waali era ng'akutunuulidde kubanga tabadde attentive and he was not listening. Teachers bamanyi ogamba can you be attentive and listen, like be attentive and listen, like wobeera attentive oba bw'otandika like to bring your attention to something kitegeeza you will understand this thing better era ojja kikwata okiteeke mu nkola. So oba oyagala okunyumirwa okwegatta gwe omukazi olina okumanya nti you can like olina okutandika okubeera attentive mu nsonga z'okwegatta ate n'ekirala olina okubeera ng'osobola okuwuliriza everything. This is how you are going to feel your sensations. Singa oba osobola okuwuliriza. Nsobola okuwuliriza omusajja ng'ayingiza omukira ne mpuliriza, like I listen and then I feel
because I'm attentive. Nempulira engeri gy'atambuzamu omukira, nempulira engeri gy'ayisa omukira ku bisenge by'emmana, nempulira engeri gy'aweeweetamu enfuli zange, nempulira engeri gy'akwasaganya omusira, buli kimu ng'osobola okukiwuliriza. This is the only way bw'osobola okubeera ng'onyumirwa ensonga z'okwegatta, oba y'engeri yokka gy'osobola okubeera ng'osobola naawe ng'omukyala okubeera ng'otuuka ku ntikko. Ebiseera ebisinga temwagala kubeera ng'ensonga zino muzoogerako oba mutuuka ku ntikko oba mukola mutya, bw'oyagala kubeerawo ng'olinga mulambo n'otandika okunenya omusajja. Tulekeraawo okusonga engalo mu basajja nga naffe tetulina kye twekoledde. Kale weewaawo waliwo abasajja abamu nga be baliko obuzibu, naye nawe ng'omuntu weekoleddewo ki? Like what have you done for yourself nga tonnaba kunenya oli muntu mulala? Like ogezaako okuwuliriza omusajja ono n'olaba nti ddala kituufu kiri nti ne bwe mpayinga attention ne bwe mpuliriza by'akola sibiwulira. Nti olaba if you attentive omusajja ne bw'aba nga mutiri ng'oli mugazi, at least osobola okuwulira nti kati annyingira kati ali munda. Naye osanga n'abakyala ng'oli mufunda nga wandibadde owuliriza omukira guno, but because you are not paying any attention, oli awo olowooza bibyo, omusajja naye ali awo, omusajja wattu naye agamba njagala kusammula, olumala osammula nga kiringa ekiwedde, ogenda kwesanga tewali anyumiddwa ku mmwe. Ng'ebintu just biri awo bwebityo. Mugezaako okulaba nti at least mu nsonga z'okwegatta munyumirwa. It is more than kunyumirwa. It is more than, saagala kugamba nti kibeere nga kisukkawo mu ky'okubeera nga njagala okuntuusa ku ntikko. Don't focus on that. Awo bw'ogenda okusammula. Naye buli bw'onaafokasinga ku kutuuka ku ntikko togenda kusammula gw'omukyala. Amazzi ago g'owulira g'ogamba nti gakuluma, gw'owuliriza mukira gwa musajja, wuliriza musajja by'akola, wuliriza engeri gy'akuyisaako engalo, wuliriza buli kimu. Omubiri gwe gugenda kweta n'amazzi ago g'owooza nti senga mbanga wulira naye munnage ate ne gagaana ate bw'omala n'engenda n'enkola pipi naye gali amazzi gajja kufuluma, gajja kuvaayo, ojja galabako era ojja kubeera ng'okola ki? Ng'onyumirwa ensonga z'okwegatta. Naye buli bw'obeera nga oli awo like you are just there, ogenda kuba tonyumirwa kubanga toyina ky'ofiiringa. Okunyumirwa okwegatta oba okutuuka ku ntikko byonna biva ku how you feel, how you listen, how you pay attention kwebyo ebintu ebikolebwako oba ebikolebwa omusajja nga muli mu kwegatta. But if you are not paying attention, if you are not listening, if you are not feeling anything, there is no way bw'ogenda okubeera ng'otuuka ku ntikko. Ekyokufuna olubuto kisobola kubanga teweetaaga kunyumirwa oba kutuuka ku ntikko okufuna olubuto. Omusajja kasitambala ng'ejjirire ready n'akusammuliramu, buli kimu kiba kisobola okuggwa. Munzikirize nkome wantomerera subscribing, liking no commenting. Omukama banjagalire abankuumire, temujjanga okwo mubeere bulungi mweraba. Mwebale nnyo abasubscribing nga muli bapya and you become part of us. Ate gwa liking okola kya ttendo, ate gwa commenting I don't know, sharing omukama yaba akumpeera ebisinga obulungi, akunsasulire munnange ekyo ekijja mu nsawo yo oba ekijja mu budde bwo bw'odedicating eri kakyano kaffe kaneeno. Mubeere bulungi mweraba. Yeah.